Kusiiba. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda, weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ate twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne tusalira ku wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olunaku luno olwokubiri olwa Ramadhan, nga bulijjo baganda bange tufuna ekyokuyiga buli lunaku okuva Ramadhan we yatandise. Buli lunaku ofuna ekyokuyiga mu ddakiika emu bbiri, n'obeera ng'ogenda nakyo ku mulimu, n'obeera ng'okikozesa ku mulimu owangaala, n'obeera ng'okikozesa mu ssomero oba awantu wonna w'owangaalira. Olwaleero ate ki kye tukubuulira? Olunaku olwajjo tulina kye twayize, ate olwaleero ki kye tugenda okubeera nga tukutegeeza? Olwaleero tugenda kubeera nga tukutegeeza gwe muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala nti emirimu gyonna gye tukola mu Ramadhan, abantu basiiba, abantu basaddaaka, abantu basaala, abantu basoma Qur'an al-Karim, n'ekyoba omanya nti waliyo ze bayita shuruutu qabuli al-amal, obulombolombo obuleetera omulimu gw'omwanadamu gwonna gw'okola. Tugenda kukola emirimu mu Ramadhan, twatandise okukola naye kimanye omulimu gwo gwonna okukkirizibwa gulina okubaako obulombolombo bubiri. Akalombolombo akasooka al-ikhlas, okubeera ng'ogukola omulimu ogwo ku lwa Allah jalla jalaaluhu subhanahu wa ta'ala, eyayawukana mu mannya ge, mu kutonda kwe ne mu kusinzibwa. Olina okukola omulimu ogwo ng'ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekisooka kalombolombo, emirimu gyo gyonna okukkirizibwa olina ogikola ku lwa Allah, si kabandabe, si kabampane, so olw'okuba gundi waali, wabula ng'ogikola ku lwa Allah jalla jalaaluhu abeere nga akusiima. Akalombolombo ako omala okukategeera. Akokubiri, akalombolombo akaleetebwa omuntu okubeera nga ayina okubeera nga akatuukiriza omulimu gwe gubeere nga gukkirizibwa, ke kalombolombo kaga nti al-mutabaa, bimaana mutabaatu rasul, okugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga we yasomesa omulimu ogwo. Omuntu yenna akola omulimu nga teguliiko njigiriza ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fahuwa raddu, gumuddizibwa. Nga bwe kityo shuruutu qabuli al-amal, obulombolombo buli bubiri obuviirako omulimu gw'omwanadamu okubeera nga gukkirizibwa. Akasooka akalombolombo kubeera ng'oli omulimu agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, waba agukoze ku lwa Allah ate nga agukola nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Bw'ogukola nga Nabbi we yagusomesa nga tokoze ku lwa Allah tofuna mpeera, bw'ogukola ku lwa Allah nga tokoze nga Nabbi we yagusomesa tofuna mpeera, okutuusa ng'obulombolombo buli bubiri. Nga bwe kityo olunaku luno olwokubiri beera ng'okitegeera, obulombolombo obwo obutuukirize, Allah jakkiriza empeera emirimu gyo n'empeera ozifune mu bujjuvu. Jazakumullahu khaira, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kusiiba. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda, weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Ramadhan Kusiiba. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praised platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with AfroMobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town or beyond, AfroMobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard or Union Pay. Download AfroMobile today. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika ku mmotoka. Tutuuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand ne walala wanjangu. Weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs, zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall e Rugugu, oba tukubire ku ssimu noti 7 noti 9 25 886. World Navy Uganda, katukutuusiza emmotoka yo ey'ekirooto kyo.
The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Byolina okukola obeere steady. Pini yo gikumenga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu banka. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangudde. Mwaka mulamba. Bulire sanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulambe era ne bazanya ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Eno ye Salam TV. Tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era ne tusaba kusaasira n'emirembe bibeere ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana n'entanda y'omusiibi, olwaleero twagadde tuwe entandikwa ennungi etuyingiza mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Omwezi guno ogwa Ramadhan ffenna tugumanyi nti mwezi mutukuvu era ebirungi byagwo bingi nnyo. Ekimu ku biraga obulungi bw'omwezi guno ogwa Ramadhan kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo okuba nti ekitabo kyaffe ekitukuvu ekya Qur'an kyassibwa mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Etteeka eriri mu suratul Baqara erisinga okumanyibwa abantu bangi abettanira okusoma Qur'an lye lyatulaalikako okusiiba omwezi guno. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Abange mwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa kwabo ababasookawo, la'allakum tattaqun, musobole okuba nti mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba omwezi gwa Ramadhan
ibada ebeerawo mu mwaka omulundi gumu. Hiya ibadatun sanawiya, ibada ejja mu mulundi gumu mu mwaka. Era ensonga lwaki kibeera kikulu nnyo omukkiriza yenna gy'ali okubeera nti agyettanira n'okuba nti empeera zaayo tezimusuba, kubanga ffenna tewali ayina bukakafu ti oluvannyuma lw'omwaka ogujja oba omwaka guno tunaawangaala okusangawo Ramadhan endala. Tewaliwo ibada yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulaalikako, era nga bwe wataliiwo kintu kyonna Katonda kye yatuziyizaako okuggyako nga kirina ensonga, kirina ekigendererwa lwaki Allah yakitulaalikako oba lwaki Katonda yakitugaana. Kyova olaba nti abamanyi baffe abasoma ebitabo bya maqasidu sharia bakakasa ate era nga kyekituufu tewaliiwo kintu kyonna, tewaliiwo hukumu yonna mu ahkaamu z'obusiraamu, ennamula yonna mu nnamula y'obusiraamu okuggyako nga waliyo amakulu emabega w'okulamula okwo. Omukkiriza asaanye okuba nti yeebuuza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamulaalikako okusiiba. Kubanga kungulu kw'okusiiba tulabamu kwerumya, tulabamu njala, tulabamu muntu kuwangaala mu bulamu obuyinza okuba nti si bwe bulamu bwawangadde. Abaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagenderera mu kusiiba kulumya muntu, kumulumya njala, kumuwangaaliza mu bulamu bw'atayagala kubeera nti awangaaliramu. Ekituufu nedda, Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okusiiba olw'ebigendererwa ebirungi. Ebigendererwa ebyo nga bisooka kuddira ggwe omusiibi ne bimala ne bisaasaanira community gy'owangaaliramu. Era kyova olaba ti bwe tutunuulira ku maqasidu sharia, ebigendererwa bya sharia mu kusiiba, ojja kulaba nti ebigendererwa ebyo bingi, naye ng'ekigendererwa ekiri waggulu Allah subhanahu wa ta'ala kyayogera mu Qur'an yatutegeeza n'atugamba nti la'allakum tattaqun, musobole okufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okuva ku Ramadhan ewedde okutuusa kweno bingi nnyo ebiyiseewo mu bulamu bwaffe. Okwonoona kubadde kungi, obutatuukiriza bubadde kungi, emitima gyaffe okuba nti gitalagga olw'ensonga zino oba ziri kubaddewo kungi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyava atuleetera okusiiba tusobole okubeera nga tuzza obujja okutya kwaffe, tusobole okubeera nti tugogola emitima gyaffe, tusobole okuba nti tugitukuza. Allah tabaraka wa ta'ala ayogera mu Qur'ani mu tteeka eddala n'agamba nti qad aflaha man tazakka, yeesiimye oyo yeetukuza, wa dhakara sma rabbihi fasalla, neyettanira ennyo okujjukira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala era n'abeera nti n'okusaala asaala. Mu suratu Shams era etteeka erifaanaganako bwe lityo lijja eriggumiza obukulu bw'okwetukuza eri emitima gyaffe, ate nga tukimanyi nti okusiiba kuno lye lirimu ku makubo ge tuyitamu okuba nti tutukuza emitima gyaffe. Allah yagamba nti qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha, yeesiimye eyettanira emirimu egitukuza omutima gwe, ate alabye ennyo era agenze mu kuzikirira oyo atafaayo kubeera nti azza bujja omutima gwe mu kifo ky'okukola ekyo n'abeera nti akola ebintu ebyongera okuba nti omutima gwe gwennyika mu byonoono ne mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza,
nga tutandika omwezi guno ogwa Ramadhan, kikulu nnyo omukkiriza okuba nti yeeteekateeka okulaba nti agufunamu nnyo, naddala okulaba nti agogola omutima gwe n'okwettanira ensinza nnyingi oba ebirungi bingi oba emirimu emirungi gy'ayinza okuba nti avaamu nagyo mu Ramadhan nga tafunye empeera ya kusiiba yokka, wabula ng'afunye empeera ez'ebintu ebirala bingi. Njagadde biidhnillahi ta'ala nshiyalinge nammwe hadithi eno mu buwanvu bwayo, naye tube nga tugitambulako mpola mpola, tufune omusiibi yenna engeri gy'ayinza okuba nti yeeteekerateekera okuganyulwa mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Hadithi eno nkimanyi bulungi, tiwaliyo abamanyi bangi bagitunuulira ng'erimukko kiwandiisa obunafu, naye ate ffe tukimanyi ng'abamanyi ba sharia ti hadithi ne bwebeera nnafu esobola okukozesebwa naddala mu mulyango gw'okwagazisa abantu oba okubeera nti twewaza abantu, kiwandiise at-targhib wat-tarhib. Naddala obunafu bwayo bwe bubeera nga tebuli mu bigambo oba nga tebuli mu matin aga hadithi eyo. Bwe wetegereza hadithi eno, abamanyi abawerako bagyogera mu bitabo byabwe. Ekyokulabirako, Ibn Abi Dunya ayina ekitabo kibayita Fadailu Ramadhan. Ibn Khuzaima ayina ekitabo ekya Sahihi Ibn Khuzaima. Ibn Shahin mu kitabo kya Fadailu Ramadhan. Al-Mahamili mu kitabo kya Al-Amal, ne Imamu Al-Bayhaqi mu kitabo kya Shu'abul Iman, n'abamanyi abalala bangi nnyo. Mubamanyi ab'omulembe guno abakozesa ennyo hadithi n'okubeera nti bagyesembesa, y'omumanyi amanyikiddwa ennyo ennaku zino aliko gwe bayita Ad-Dukturu Shuwairi. Yaleeta hadithi eno n'agikakasa n'agamba nti newakubadde nti abalala bayinza okugitunuulira mu sayidi eno oba sayidi eri, naye hadithi yo ntuufu era tusobola okubeera nga tugikozesa okubeera nti tufuna amakulu agali mu mwezi ogwa Ramadhan. Katutambule ffenna ne hadithi eno. Hadithi eno etuleetebwa omusajja amanyikiddwa obulungi mu basajja ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, amanyiddwa nga Salman al-Farisi. Era ennyo buli olyogerwako omukkiriza yenna ajjukira bulungi nnyo Ghazwatul Ahzab, ajjukira Ghazwatul Khandaq, kubanga ye musajja eyawa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekirowoozo ekyokusima oluwonko balwetwolooze Madiina, basobole okubeera nti Madiina bagidifendinga nga bali munda waayo. Salmani atunyumiza, agamba nti khatabana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam faqal, omubaka sallallahu alayhi wasallam yatubuulirira n'agamba, kad adhallakum Allahu bishahrin azim, Katonda abaleetedde ekisiikirize, Katonda ababikkiridde, Katonda ababugirizza n'omwezi, omwezi omutukuvu, omwezi omunene, shahrun mubarak, omwezi ogujjudde emikisa, fihi laylatun khayrun min alfi shahr, omwezi gwe tuyingiddemu gulimu ekiro, ekiro ekyo kisinga ebiro 100. Omuntu akoleramu omulimu gumu, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera ezisukka ez'omuntu akoledde ebbanga lya myezi 10. Salmani agenda mu maaso n'atutegeeza biki Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yayogera ku mwezi guno ogwa Ramadhan. Yagamba nti ja'ala Allahu siyamahu farida, okusiba omwezi guno Katonda yasalawo nti tteeka, era tekisaanidde mukkiriza yenna kubaako na kyekwaso kyonna bw'abanga tali mu abo abalina ebisonyiisa okubeera nti tasiiba omwezi guno ogwa Ramadhan, kubanga Katonda yagufuula nti okugusiiba teeka era kyalaalikibwa. Wa qiyamu laylihi tatawwu'an, ate okuyimirira mu kiro kya Ramadhan ne salatu tarawih, qiyamu layl oba mu tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula kya tteeka wabula yakifuula kya kyeyagalire.
naye nga kyandibadde kirungi nnyo omuntu okubeera nti nakyo akyettanira. Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam, man taqarraba fihi bikhaslatin min alkhair, abakkiriza abalungi, omuntu yenna anaabaako n'omulimu gwonna gwakola, omulimu ogwo nga mulungi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuwa empeera, kana kaman adda faridatun fima siwah, empeera zogenda okufuniramu zenkanankana n'omuntu empeera zafuna ng'akoze ekyo ekyamulaalikibwako mu myezi egitali omwezi guno ogwa Ramadhan. Waman adda fihi farida, ate omuntu anaakoleramu ekyo Allah kyeyamulaalikako, n'asaaliramu, n'aweeramu zaka, n'okugusiiba gwo gwennyini, kana kaman adda 70 farida, ate Allah agenda mukubisizaamu nti omulimu ogw'etteeka ogukolebwa mu mwezi gwa Ramadhan, ate Allah subhanahu wa ta'ala aguwa empeera ezenkanankana n'omuntu akoledde emirimu emirala naye mu biseera ebirala, naye ng'empeera yenkanankana ng'omuntu akoze farida 7 oba emirimu egyalaalikibwa 7, kasita gibeera ng'emirimu egyo tegiri mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Wahuwa shaharu sabr, abeekwasa nti omwezi guno gubaamuko akanyigo, omubaka sallallahu alayhi wasallam yabatereeza dde enniya zammwe n'abagamba nti guno mwezi gwa kugumiikiriza. Emmere ebeerawo mu maaso naye nga tusobola kugirya newakubadde ng'enjala ekuluma. Mukyalawo abeerawo naye nga tusobola kubeera naye emisana wa Ramadhan, n'ebintu ebirala bingi bye tulina okweziyizaako tusobole okubeera nga tunyweza amakulu ag'okugumiikiriza. Thawabuhu ljanna, baganda bange bampuliriza, Allah gwanasaasira n'asiiba omwezi gwa Ramadhan mu butuufu bw'okugusiiba, najjuuliriza ebisaanye okubeera nga bikolebwamu empeera ya jjana. Hadithi mukimanyi bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka omulyango mulamba, omulyango nga gwankizo gwe bayita baabu rayyan. Omulyango ogwo tegugenda kuyingirwamu muntu yenna okujjako omuntu eyasiiba omwezi kuno ogwa Ramadhan olusiiba olwejjovu. Shahrul muwasat, ebimu ku bintu omukkiriza byasaana okwekubiriza nabyo. Guno mwezi gwa kuyambagana, mwezi gwa kuyambako abatali bulungi, mwezi gwa kuba nti bw'oba olina yambako atalina, mwezi gwa kuba nti ogaziirizaako abalala abo Allah babadde akyatadde mu kanyigo. N'agamba nti wa shahrun yazdaadu fihi rizqu lmu'min, abakkiriza bwe tuba nga tunoonya riziki tuginoonyeze nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadhan, kubanga emikisa gy'omwezi guno mikisa mingi. Obulungi bw'omwezi guno bulungi bungi okutuuka ku extent nti ne riziki zaffe Allah subhanahu wa ta'ala azongera era azisitula n'okusaba kwaffe n'okuba nga tukkakkana okuba nga tulaga obwetoowaze bwaffe maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka sallallahu alayhi wasallam agenda mu maaso n'otutegeeza n'atugamba nti man aftara fihi saima, bannange tweteeketeeke mwezi gwa Ramadhan, omuntu yenna anaasiibulula omusiibi mu mwezi gwa Ramadhan, kana maghfiratan lidhunubihi, okusiibululakwo nga kwa nniya nnungi egenda kufuuka ensonga Allah okukusonyiwa ebyakusobako. Wa itqu raqabatihi minan nar, egenda kufuuka ensonga Allah okubeera nti akujjulula okujja mu bantu abasobyezza abandibadde bagenda mu muliro, abeere nti akujjamu akulangirire mu abo bagenda okubeera nti abawe ejjana ey'emirembe. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantakisa min ajrihi shay, anaasiibulula omusiibi ojja kufuna empeera ezenkanankana n'ez'omusiibi oyo. Ate jjukira nti omusiibi oyo omusiibulula ng'asiibye Ramadhan n'empeera zaayo, kyokka ate ng'empeera ze tezikendedde wabula ng'ate ezizo zeeyongeddeko. Abaffe tetulaba nti wano
mu bintu omukkiriza yenna bye yandibadde yeteekateeka nabyo kwe kubeera nti ayitiriza nnyo okubeera nti asiibulula abalala. Kyova olaba nti basahaba ba nabbi sallallahu alayhi wasallam batutegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wasallam kaana ajwada nnas, nabbi yali musajja mugabi nnyo. Wa kaana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, naye ate bwe yatuukanga mu Ramadhani muno kyayitiriranga. Bwe kyatuuka ku nsonga y'okusiibulula, waliwo basahaba ba nabbi abawerako nga bba ensawo zaabwe si nnungi, era omu yawanika omukono n'agamba, ya rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, laisa kulluna yajidu ma yaftiru bihi saim. Oyogedde ku kyokusiibulula n'empeera ennyingi ennene ennungi erimu, naye si buli ffenna abali wano tukisobola. Nabbi sallama n'abatebenkeza n'abakkakkanya n'abagamba nti yu'ti llahu hadha thawab man aftara saiman ala tamratin. Okusiibulula tetukitwalira ku leva eri ya waggulu, tikikwetaagisa kufuna nsawo ya basmati ogisiike bulungi oteekemu ennyama y'embuzi oleete enkoko n'ebirala. Nedda, okusiibulula kutandikira ddala ku levo esookerwako, ma akhlasta niyatak, kasita obeeranga enniyayo nga nnungi. Kino kyennyini nabbi sallallahu alayhi wasallama kyatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala awa empeera y'okusiibulula oli ne bw'abanga awaddeyo buwi ntende emu bweti. Abatera okugenda e Makka mu mwezi gwa Ramadhan, mulaba abantu abettanira okulaba nti akagaati ke waakiri okalyako, amazzi wadde siga Zamzam waakiri obeere ng'oganywako. Batuyimiriza mu makubo, oba otudde ku haramu ne babirito ne bakuteekaawo, naye ng'oba oli awo ako kasobola, era ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amuwemu bulungi olw'ekyo. Aw shurbati ma'in, bw'obanga tolina ssente zigula mmere, zigula soda, zigula juice, amazzi tegasobola kukulemerera okubeera nti ogafumba n'obeera nti ogateeka ku masjid abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nti bagasiibulukirako, kubanga bangi abajja okubeera nti bageetaaga. Era kyova olaba ti omusajja omu yajjanga ng'okusiibulukuka kwe akukolera mu muzikiti era ng'anywa nnyo amazzi g'omuzikiti ago. Omu ku banne n'amubuuza nti owaaye, abaffe gwe tolina mazzi wakaawo? N'amugamba nti amazzi ngalina, naye njagala nfuuka ensonga ey'omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ono ateeka amazzi mu muzikiti guno okubeera nti Allah amuwa empeera ezo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'okunnyonnyola nti sadaka ngazi ate etandikira wansi, era okusiibulula omusiibi kutandikira ddala ku levo esookerwako. Yagamba nti au mithqati labanin ay qalili labanin makhluthin bima. Oyinza okubanga amazzi ogalina, oyinza okubanga olina liteemu y'amata naye n'ogiteekamu amazzi agawerako, abantu ne babeera nti bangi abasobola okubeera nti banywa ku mataago newakubadde nga gabeera majongolokufu. Sallallahu alayhi wasallam agenda mu maaso n'atugamba, wa huwa shahrun, guno mwezi awwaluhu rahma, entandikwa yaago kusaasira, wa awsatuhu maghfira, wakati awo Allah subhanahu wa ta'ala asonyiirawo nnyo abaddu be, wa akhiruhu itqun minan nar, ate gye guggweera aba basiibi obulungi ne batuukiriza ebisaanyizo by'abasiibi, Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe agita ne bava mu mwezi gwa Ramadhan nga bamaze okuba nti bajjulukuka okuva mu nnyumba zaabwe Allah ze yali yabateekerateekera ez'omuliro n'abaira nti abateeka mu nnyumba ez'ejjana. Waliwo ekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera nga kikulu nnyo eri abakozesa, eri ba employers. Mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, kano kammwe bakama baffe, man khaffafa an mamlukihi ghafara Allahu lahu wa a'taqahu minan nar. Ayina abakozesa nga basiraamu, olina kampani, olina kitongole. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu awewulirako oyo gwafuga, ebiseera ebyo wabeerangawo baddu, kati waliwo abakozesebwa n'abakozesa. Omuntu awewulirako abo bakozesa mu kifo ky'olunaku olulamba n'agamba nti abasiraamu bwe zituuka ssaawa 7 mudde ewaka muteeketeeke iftar,
oba mutuuke ku 9 mu kifo kye11 n'obaako n'engeri yonna gy'owewulirako omuntu gw'okozesa ayinza kubanga mupakasi ng'ali eyo mu faamu yo n'omugamba nti okusinziira olw'okuba ntuyingidde mwezi gwa Ramadhan ojja kukola nga ssaawa bweziti naye empeera yesigadde ng'ekyali nnamba. Sallallahu alayhi wasallam akuwa amawulire ag'essanyu n'agamba nti man khaffafa an mamlukihi, omuntu abeerako n'engeri yonna gy'awewulirako oyo gwakozesa, ghafara Allahu lahu wa a'taqahu minan nar, Allah ajja kusonyiwa, ajja kuba nti akuta okuva mu muliro. Abaffe abakozesa kano kaffe okubeera nti tukakkanyizaako ku bantu abo abali wansi waffe. Naye nga mmaliriza hadithi eno, omubaka sallallahu alayhi wasallam yatulamira omuntu byasaanye okuba nti tebimusuba mu mwezi gwa Ramadhan. Yagamba nti wastakthiru fihi min 4 khiswalin, bannanga bakkiriza muyitirize nnyo ensonga 4. Khaslataini tardawna bihima rabbukum, songa 2 ezo ze mugenda okukozesa okusiimisa nazo ennyo Katonda wammwe. Wa khaslataini, ate waliwo ensonga endala 2 la ghina bikum anhuma, mwe musinga okuzeetaaga. Ekitegeeza nti mu bulamu bwammwe obw'edduniya ensonga zino 2 muzeetaaga nnyo. Ensonga 2 ezisooka ze mujja okukozesa muyimirireko okuba nti mufuna okusiima kwa Katonda wammwe. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yannyonnyola n'agamba fa amma alkhaslatani, wabula ensonga 2 allatani tardawna bihima bikum bihima rabbukum, ze mugenda okuba nti musembeza muyimirireko okuba nti musiimisa Katonda wammwe, fa shahadatu an la ilaha illa Allah, kwe kuyitiriza ennyo ekigambo ekyobukkiriza ekigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah. Sikakasa nti waliyo omuntu yenna yasoma ku ddiini atamanyi bukulu bwakwogera kigambo la ilaha illa Allah. Hadithi nyingi okufaako okulabirako nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasaba Allah subhanahu wa ta'ala amuweeyo ekigambo ekizito ennyo. Allah n'amugamba nti qul la ilaha illa Allah. Omusiibi mu biseera byo ng'omaze swala, mu biseera byo ng'omaze tarawih, omubaka sallallahu alayhi wasallam atutegeeza nti kino kye kimu ku bigambo by'osobola okuba nti osiimisa nabyo Katonda wo. Watastaghfirunahu, ensonga ey'okubiri gye tusiimisa nayo Allah mu mwezi guno gwa Ramadhan kwe kuyitiriza istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wa amma allatani allati la ghina bikum anhuma, ate ensonga 2 nga mmwe musinga okuba nti muzeetaaga, mmwe musinga okuba nti mugenda kubeera nti muziganyulwamu, fatasaluna Allah aljanna. Mu mwezi guno gwa Ramadhan tuyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ejjana. Bannanga abakkiriza, ebiseera bingi bwe twogera kusaba, emitima gyaffe n'amaanyi gaffe n'obudde bwaffe tubumalira nnyo mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bw'edduniya. Naye tubalansinge, edduniya tugiriko kaseera katono. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugamba nti wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Omukkiriza omulungi yasaba Allah obulungi bw'edduniya ate n'ateerabira kubeera nti amusaba obulungi obwa akhira. Bannaye tuyitirize nnyo okusaba Allah ejjana. Edduniya eno duniya yakutakabana, era tewaliyo omuntu yenna agenda kuwummula ng'ali ku duniya. Imaamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yabuuzibwa ne bamugamba nti mata raha, tunaawummulirako wa? Yagamba nti in wataat qadamaka fil janna faqad istarahta. Ekitegeeza okuwummula, Allah gwalisaasira ekigere kye ne kirinnya mu jjana, ajja kuba oyo awummudde. N'olw'ensonga eyo fasalu llaha aljanna, tuyitirize nnyo mwezi gwa Ramadhan okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ejjana. Wa ta'udhu bihi minan nar, ate tumusabe Allah tukwengiriza omuliro.
omubaka sallallahu alaihi wasallam amaliza n'agamba waman ashbaa fihi saiman saqahu llahu min khawdin sharbatin la yathmau hatta yadkhula aljanna. Omuntu anasiibulula omusiibi oba namuteeka ku kulabirira kwe nomanya nti omwezi gwa Ramadhani guno gwonna nze fulani nze ngenda okulabirira ebyendyaye, omuntu oyo nabeeranga mumativu n'ekyo kyomuwadde, Allah ajja kukunywesa mu luzzi, togenda kuddamu kufuna nnyota yonna okuva ekiyama wekigenda okuyimirirawo paka Allah bw'anaakuyingiza ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bakadde baffe abaatukulembera. Hadithi eno yabatuukako oba oliawo tebagisoma nga bwe tugisomye, n'ekyo ova olaba nti baamalirizanga esswala bayogeranga ekigambo ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo tubeere nga tukyettanira nnyo, naddala nga tumaliriza esswala wonna wonna we tubeera tuli, tusobole okuba nga tuva mu Ramadhani eno n'obulungi obutenkanika. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. شيبا شبان وفتيان تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي أحييكم. وفي هذه الفترة المسائية ومن اليوم الرابع للمسابقة معنا 7 من الحافظات، وهن حنانة مصطفى خلفي من إيران، رقية أبياه من موريتانيا، شيماء شاكر سيد أحمد هلال سلامة من البحرين، مريم سعد أحمد من العراق، خديجة نور كراكيس من تركيا، عميلة عليكوفيتش من صربيا، مريم باري من سيراليون. سيتولى فضيلة الشيخ سميح العثامنة الفتح على القارئة، ويتولى فضيلة الشيخ شحاتة محمد علي عبد الرحمن طرح السؤال أو إلقاء السؤال. على بركة الله نبدأ وندعو المتسابقة الأولى في هذه الجلسة حنانة مصطفى خلفي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. خير لأمتنا في كل بناء تلقانا، ويضيء طريق مسيرتنا قبس من نور زكانا، قبس من نور زكانا. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الرابع: اقرأي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطرح سؤال مرة أخرى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
حسبك. السؤال الخامس: اقرأي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah, and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
kutusibwako. And I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling. And when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Kankwanirize ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program Zimba. Olunaku lwaleero twagala ekibuuzo kino waliwo yakibuuzizza nga tetunagenda walala wonna. Yabuuzizza ekibuuzo ekigamba nti yayagala kuyingira real estate naye tamanyi kikifuna. N'ekyokubiri tamanyi ki kyalina kuyingiramu. Ndowooza bwe nnina leero ogenda kukiddamu kuba ekyo ekibuuzo kikulu nnyo kyetaaga okuddamu. Atulaba Global Paint gy'oba ogenda ogule langi ey'enjawulo ate era okozesa abakugu abamanyi ensonga ya langi nga weekubiriza abakugu. Global Paint yo yavaayo okulaba nti buli omu ate emukolera ekyo ekirungi kyabeera asabye era yeteeka ssente nnyingi mu puroguramu eno. Tubeebaza aba Global Paint asobola ate okugenda matundiro ag'enjawulo mu ggwanga lyonna n'ofuna langi eri ku mutindo. Agibuuza abatulaba abayizi baffe ate era ababeera naffe buli lwe tubeera wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nate kuzimba eyaleero ngera bulijjo kituufu era buli wenkufuna mbeera n'ensonga lwaki nkunoonyezza ate buli omu ajja ku puroguramu eno abeera n'ensonga ey'enkizo egenda okusomesa akatono kabeera asobodde okusomesa. Okuva twatandika omulamwa guno ebibuuzo bibadde bikyakola ki bibadde bikyajja. Ekibuuzo kyentandise nakyo nze nange nsobola okukibuuza nga nze ekituufu simanyi real estate wentandikira kuba nze kati mu bulamu bwange real estate gye mmanyi yattako era mmanyi nti oli kuba bensinga okuwulira nze ntunda ettaka kola kiri we tutandikira tusobola okutandikira awo. Ekisookera ddala abayizi baffe oba abalabi baffe kirungi nnyo bamanye nti obwetaavu bw'ebisulo oba obwetaavu bw'amayumba mu Uganda bukyali waggulu nnyo 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 nnyo. Era omuntu yenna asobola okubeerako ettaffaali lyagatta ku kubeerawo kw'amayumba oba kubeerawo kw'ebisulo by'abantu ku levo zonna aba ayanirizibwa. Okuviira ddala ku levo eya ruumu emu okutuukira ddala ku levo eya penthouses ennyumba ezisembayo ku levo eya waggulu ez'abagagga ku bizimbe ebya kalina. Bo baagala kubeera eyo bagala kwewanika babeere waggulu balowooza tutengera mu buwompo emikisa bwe giba gijja gisookera ku tumanyi nti giva waggulu kati gisookera ku bo. Kati enkuba bw'eba etonnya ejja n'emikisa kusookera ku bo. Omusana bwe guba gwaka gubamu emikisa kusookera ku bo. Naye nga Allah yakugeredde ennyonyi bwe ziba ziyita waggulu kati bo bazibeera kumpi. Kwegamba ebizimbe abantu abangi bakola ebizimbe naddala ebyokusulako n'ebyamaofiisi naye waggulu eyo ewasembayo bateekayo ebisulo abantu bwe basula. Kati ebisulo ebyo wonna mu nsi amayumba ge bateekako gaba ga bbeeyi kubanga oli abeera kuli n'alengera wala akawewo kafuna kanjawulo omutuukako si kyangu kati bibeera bya bbeeyi. Kati emudde ngamba nti okuviira ddala ku ruumu emu mu ghetto okutuukira ddala ku penthouse esinga okuba ey'ebbeeyi. Mu Uganda penthouse esinga okuba ey'ebbeeyi
erabika eri ku penthouse bulijjo tuzoogerangako leero gwe gusoose twazoogerako nga tuli mu condominium naye ndowooza mu Uganda penthouse esinga okuba ey'ebbeeyi mu Kampala erabika eri ku biliyoni nga 4-5 biliyoni biliyoni nga 4-5 agireka kumala mu mayi ku $1 million okuva ku emu abiri paka ku emu kitundu kale biliyoni isogala zinza n'okugenda mu 6 ate nno ekikwewuunyisa gwe obyogera oli siriyasi anti kati ngulira omuntu ngera bwe mugamba nti ruumu esinga okuba ey'ebbeeyi entini mu Uganda anti bateekawo amayumba ne bagateekako ng'atunda akantu ke $7 million kapuloti bakatunda $2 million waliwo ne puloti watunda $5 million kati tulina okwogera omuntu yenna ali mu Uganda ng'ayagala okuyingira omulimu naye ng'omulimu ogwagala okuyingira gwakubeera ng'ateeketeekera abantu ebisulo okuviira ddala ku ruumu emu. Infact bw'ogamba ruumu emu oba okyongedde n'okiwanikako waggulu ne bw'ogamba half room kubanga esooka okubeera ruumu emu anti nga bagigabana esooka okubeera ruumu emu nga bagigabana kitegeeza nti buli omu alinako na half. Lindako eyo ogenda gizimba wa mu Uganda mweziri ruumu emu ruumu ebeeremu abantu ne beegatta 3 oba 4 abavubuka bakafuluma ku university ne bagipangisa bayinza okuba nga sina abavubuka bakafuluma naye abavubuka abakozi mu kibuga abantu boolaba abakozi abapatikani bafuna ruumu emu ne bagipangisa kitegeeza nti buli omu alinaku kwota oba alinaku half naye kati nga nti omuntu yenna alina kyasobola okukola ku by'okwongera ebisulo oba amayumba ag'okusulamu mu ggwanga obwetaavu bukyali bungi nnyo nnyo nnyo. Oyinza okugamba nti ne bwateekawo amayumba akakadde kalamba gaggwawo so okubiriza abantu okuzimba amayumba kyova nti bwe tuli wano saagala oli alowooze nti nno zimba tulowooza ku bantu abakola ki abawaggulu bokka okusula kuviira ddala ku ruumu emu ng'ate bagigabanye okutuukira ku ddala ku penthouse gye mbagambye oba ne villa tugambe kale penthouse oyinza okugamba nti alina wamu n'abalala naye tugamba nti waliwo ebifo ebyebbeeyi abantu mwe basula nga puloti emu eri ku bukadde bwa $2 nga 2 biliyoni 7 nga bw'ateekako ekizimbe nakyo kya bukadde bwa $2 nga 2 bukadde bwa $4 biliyoni 15. leero omugenyi waffe atambulira mu $. Zokka kati ababitegeera ebyo ate bw'otazoogera mu $, ate nabo bw'obalese. Waliwo ali ku Salaamu TV essaawa eno ng'ali ku mwaliro gwa 2 mu nnyumba ye naye nga gyalowooza $. Zokka ati ali ku mwaliro gwa 2 ennyumba yagigula $50 aga $. Kakati era gyalowooleza mu layini eyo. N'olwekyo omuntu yenna alina kyasobola okukola ku by'okwongera amayumba oba ebisulo mu Uganda. Omulimu gukyaliwo ate guliwo nnyo ate guliwo n'essente. Waliwo abasobola oteekawo bulumu bwe buna abuteekewo n'ogamba nti nze akapoloti nakafunyeewa nti mu Kiwuunya kasobola okugenda mu ruumu 4 kanziteekemu ziteekewo olabe oba bonooba okyayiwa kanniiru kuba yo mu Kiwuunya eba ya kanniiru teba ya katayiro onooba okyayiwa kanniiru olaba oba tewaliwo balambula otegeera nti obwetaavu bukola ki ayinza n'okugirinyisa omutindo eri eya ruumu emu baba bakyateekamu kanniiru oba kale katayiro abalambula baba bakoze eki era oli asobola n'okugamba nti kansasule emyezi 3 omalirize bw'oba tolina zimaliriza omalirize ennyingire. Nabadde ntambula awo Kisaasi era we nasanze amaduuka tegannaba kuggwa naye we nabadde mbuuza nti amaduuka gano nti bagatwala dda. Kakati ekyo tekiri ku zino zokka eza wansi n'ebizimbe byolaba ebyakalina ebiyimuka mu kibuga nga mayumba ga kusulamu era nabo baba tebannamaliriza ng'era nabo abagaagala bali mu leve eyo ng'era nabo bazze babuukinze era ne basasula nako nti munnange kansasuleko nyinza okukulinda okumaliriza ngenda okudda nga tekola ki nga teriiwo ng'alina kashi yakisasudde. Kati ennaku zino kyekiriko kyekikola si kyekikola kyekiriwo mu ggwanga obwetaavu bw'amayumba we buli
kyengeza kugamba abantu nti Salaamu TV zimba okusalawo ogamba nti katwogere ku real estate tukubiriza abantu bazimbe amayumba ag'abantu okugula oba okupangisa okusulamu obwetaavu weebuli. Tuli mu kuddamu kibuuzo ky'omulabi kye yabuuzizza nti ye ekituufu talina kyamanyi ku real estate naye ate ayagala oyingira business ayagala oyingira omulimu era n'atudde ku kamera olunaku era naye twadde tutandika n'anyenya omutwe n'agamba nti omuntu ayingira real estate alina okusooka okubeera nga amanya lwaki agiyingira. Twagamba nti osobola okukiyingira ng'ekigendererwa kyo kyakuwa service bantu. Omulala asobola ogiyingira ng'ekigendererwa kye kyagamba nti nze njagala kukolamu kasente nkole ki ngende. Omulala asobola okugiyingira ng'anoonya mbeera kubeerawo okutereera kukyuka. Kyekyo lwaki oli ayingira n'azimba amayumba n'agatunda ate omulala n'ayingira n'azimba amayumba nga gakupangisa. Kitegeeza nti nno wakati awo ayinawo kigendererwa nga zimbe mpangise manye nti nno ninawo akasente kenfuna buli bbanga. Onaga nti nga zimbe ntunde neeyongereyo kubanga ekigendererwa kyange kyakubeera nti emyaka we giggwerako 10 nga waakiri ku mayumba agali mu Uganda nange nnyongeddeko amayumba 50. Biki ebibeera mu real estate? Kati ebibeera bye tumanye ebibeera mu real estate byo byennyini bye mumanyi naye emitendera gye egy'enjawulo kubanga agiyingiramu nga investor oba nga developer asobola okugiyingira ku level ey'okupangisa ettaka. Sigambye okupangisa rent oba lease. Omuntu asobola dda bulungi okulizinga ettaka. Bino biveeko nti simanyi naguzaawo ettaka lyange lya bwannannyini paka ye ng'akibaze nti bempangisa ettaka lino oba bendirizinga emyaka gyange 3 nze nja kuba mmaze okukolamu kyenkola ki kyenjagala. Naye obadde okimanyi nti abantu tetumanyi liizi ate kati tetubitegi temulaba zimba kati kyaliko osobola okubeera ettaka nga wali liizi osobola okugamba nti nze ntandikidde ku ttaka nga ndiguze era nze mu bwa real estate bwange sisukka ttaka sisukkawo sisukkawo bengula eka zange 4 nenzisalaasala nenziteekako services abantu zendowooza ze baagala enguudo zange nenziteekamu bulungi amasannyalaze nengateekamu amazzi nengateekamu fensi nengiteekako omuddo nengusimba emiti nengisimba nentunda puloti. Kati ebyo byonna obiteeka watali mayumba? Oli agula puloti yajja kumanya ekizimbe kyagala okweteerawo. Obawadde? Nze mbawadde ettaka n'ebyapa byalyo era nze nkivuddemu. Osobola okukuma ku leve eyo. Omulala naga nti nze nja kugendako mu maasoko katini kubanga benaabawo ettaka lino ne sibalambika bulungi ku ki kye baba bateekako buli omu ajja kweteerako bibye. Nze ntunda ettaka naye ntundirako ne plan. Kwe kusettinga standard. Era ne mbagamba njagala muzimbe bwe muti amayumba ago njagala mugakole nga gatunudde bwe gati ensereka eri bweti kala ziri bwe ziti ne materials emuzimbisa bwe ziti. Eyo nayo level esingako kweri. Kati oyo muntu awa service ayagala abantu be nabo babeereko mu kifo ekikola ki mu bulamu obulabika obulungi obutambula obulungi obuteeketeeke ne baba tabizimbye naye n'akoma ku level eyo akuguziza ettaka ne pulaani yaako nga bw'ogenda okuzimba. olwo terubeera lugezigezi. Anti anoonya bw'obanga lugezigezi kale genda ogulewo oguze ewalala togula wuwe kubanga ndabira mu nsi mulimu abaagala ebifo ebiteeketeeke era bayita ku bifo ebirala ne beegomba kakati okibateereddewo eri gye bayita gye beegomba puloti tezikyaliyo oba oliawo za buwanana. Kakati nawe va wano genda Empigi kiteekeyo omuntu agambe nti naguze Empigi naye we naguze wateeketeeke era nkimanyi bulungi nti myaka 10 wagenda kubeera nga wali we nalaba we neegomba. Okitegedde? Kati onaakomaawo omulala n'agamba nti benkola ekyo
nze kennyini ngenda kuteekawo ne service esobola obbazimbira naye nga nzimbira oyo akola ki tuli ku muntu ayingidde real estate kuba oyo yabuuziza nti njagala kuyingira real estate naye njiyingire ntya njiyingirire ku mutindo ku mutendera ki kati ffe tumutemera ye yennyini agenda kwesalirawo agambe nti ne bwe nnyingira naye nkoma wano mba ndiki ndi okay. So omulala agamba nti ploti naziteeseteese bulungi buli kimu kiri okke n'ebyapa mbirina naye ntaddewo ne service ey'okuzimba nsobola obbazimbira ekyo kyennyini kyembagamba okuzimba tusobole okubeera nga bwe tumala ekifo kyaffe kigenda kubeera nga kyonna kiri ku mutindo naye nga tazimbisa na ssente ze azimbisa zammwe abaagula kakati ali eyo alaba ayinza obutalowooza nti ekyo ekintu kirimu ddala omulimu era kyamakulu naye ate bw'aba alaba zimba nga yali abaddeko ebweru wa Uganda n'atuuka okwagala okuzimba wano naye n'abeera ng'anoonya wa ew'okuzimba ewalungi era ani anaamuzimbira omutuufu kati yakitegeera nti nenfuna omuntu ng'ateeseteese ekifo nekituukako nga buli saavisi weeri ate ng'omuntu oyo agenda kunnyambako azimbe naye nga nekyazimba kiri ku plan naye ng'ate nkimanyi bulungi nnyo nti ne neighbor wange anaazimba okunninaana naye agenda kuba nga muteeketeeke ng'ono ye ali ebweru kati akitegeera kuba kyanoonya akinoonya wano nga tekikola ki nga takirabawo n'aweereza ssente ono ayiwa omusenyu n'ayiwa kika kirala n'aweereza ssente ono aleete seminti n'otuuka ku nnyumba emu nga bagizimba n'ebika bya bulooka nga 5 ne bagizimba ebika by'omusenyu nga 5 n'ebika bya seminti nga 5 n'ebika by'emitayimbwa nga 5 n'abazimbi bennyini abakola omulimu babika nga 5 yazimbako paka ku musingi yakoma ku madirisa yatoka ku biimu kati kyekireetera ebyo byonna butagenda muteekateeka ng'eno gye tuliko kati so oli asobola okukoma ku eyo level n'agamba nti ngenda kuteekateeka ekifo nteeketeeke ne pulaani oli agula ennyumba nga agula ne pulaani y'ennyumba eyo kati ate omulala n'agendako ku level endala n'agamba nti nja kuteekawo ne saavisi ezimba era naye asobola okukomaawo atunza ploti ze naye abagamba nti bw'ogula wano ffe tulina okukuzimbira lwaki ffe tutegeera kyetwateekateeka kyetwagala kibeere wano ffe tutegeera standard gyetwagala ate bino byonna byetwogerako mu Uganda mwebiri era bwogamba nti njagala kulambulako bwe bakola bwe batyo weewali kakati ate omulala n'agenda ku leve endala n'agamba nti bwe nnaalinda abantu bano baleete ssente ono ajja kuleeta ng'oli tannaleeta oli aleete oli zibuggweko nze ssente nninawo ate ezisusse ku ziri ebizimbe bino kambizimbe paka kubisereka oli ajja agule ng'agula ploti eriko n'akakomera ke n'ennyumba nsereke mweri ye ne mulekera chance egamba nti kanteekemu enzigi bwe ziti kanteekemu amadisa bwe gati kanteekemu flowa bwati kampeyintinge bwe nti naye nga ekifo enteekateeka yaakyo yonna yo yakolebwa dda sibe bw'ojja okusanga ng'ono ennyumba ye erese fuuti 10 okuva ku luguudo ate eya munne erese fuuti 3 ono bw'ayagala okukyuka ate ayagala kukyukirako wa munne wano munnambika standard bazikola standard baba bazikoze kati nti olujja lulina beera lwa mita bwe ziti kati oyo naye oyo yabuza wawa abayingira level kiko abayingirira ye asobola n'okusala okugamba nti nze ngenda n'engula ennyumba ze bamaze okuzimba nekyo kisoboka kubanga ngenda jjugula milioni zange 8 oba 15 kati ate nze ngimalirize kubanga ebintu bya wansi ebyo bintawaanya musenyu bagubbye seminti bamutabudde bubi biki njagala ennyumba ewedde era n'agenda mu estate ng'oli ye yasalawo okuzimba paka kumaliriza kusereka yatunda 15 kati ate ono ye najja n'azigula ziri 10 n'azigula 15 ye n'atandikira awo ate ye n'aziwa finishing eyiye gyayagala era oyo asobola okuyingira lyo estate ku leve eyo kakati omulala n'agamba nti nze bwe nsala ploti
nenzikola service zonna nziteekamu mitingi simbi amasanyalaze mazzi nguudo nako katono tuddeyo wali ku mayumba oli asobola okugula ennyumba eziwedde n'azitunda nga ye bw'azaagala asobola ddala ozigula nga ziwedde nga nsereke teziri finished teziriko yekolera finishing ye najja n'akuba plaster we n'ateekako paint n'ateekamu amadirisa n'ateekamu tayiro ez'omutindo gwalabanga gwegwo n'azizza katale n'azitunda nga ziwedde bulungi n'atunda ewedde oyo naye ali mulimu guno tayagala kubonaabona na by'amataka kusala mataka kuleeta matrakita biki yanoonya era azigulamu estate nga ziwedde nyumba 10 buli emu ya milioni 2 bilioni 2 n'azigula buli emu n'agyongerako milioni endala 2 bilioni 2 yakateekamu bilioni 4 kati n'aziteeka katale n'atunda bilioni 8 oba 5 oba 7 oba mmeka pakati ate levels ziri nnyo endala kituufu oyo naye n'abeera awo kati ate oyo agala okuyingira omulimu gwa real estate ate asobola n'okuyingira ku eri level olijjukire yasandise kiri nekino akisobola ogamba nti kanzikolere ddala nzimbe paka lwenzimala noonye bagula ewedde naye tugamba ono nti naye asobola okuyingirira neyeyungirawo kuki ku mugendo anoonya wayingirira kakati kiba kitegeeza buli mutendera osobola oyingirirawo kakati ate era singa ono aba azimbye ennyumba ze zino katwale ffe nti ennyumba zaffe ziri 10 zetukolerako ekibalo kyaffe asobola ozizimba puloti yaziguze ttaka yaziguze n'alisala enguudo azitaddemu amasannyalaze agataddemu amazzi agataddemu n'ennyumba zennyini azitaddemu omutendera ogusooka ogw'okusereka n'omutendera ogwokubiri ogw'ezimaliriza nagwo n'agukola n'abanga ebisumuluzo bye bw'oyingira mu ofiisi ye ayinawo ebintu 3 by'ayagala okuwa ayagala kuwa biwandiiko byo n'ebisumuluzo byo n'akawunti namba kwoteeka ssente ate ono zitwala butwazi ye bye 3 byayagala okuwa kakati gwe n'oyingira mu mulimu guno ogwa real estate ng'oyingiridde ku leve eyo waliwo ayina amayumba yagazimbye yagamaze ampa bisumuluzo nyumba ziri 10 nti ye bazinguze nga baziguza gwotandika okunoonya abazisulamu ng'abapangisa era nga gwe sente zo wazirina ezigula naye nga toyagala kuyingira mu byakuzimba kati gwe real estate noba ng'ogiyingiridde ku level egamba nti naguze amayumba gange naye ntaddemu abapangisa bange naye omupangisa ayogera obulungi naye ndaba nga zampa sente simbi okusinza ku ze nagula n'ennyumba ngimuguza nengenda nenoonya endala olwo yingidde bizinesi anti yagambye ayinawo akasente ke naye ayagala kuyingira mulimu gwa real estate kyoluva tumujja eri wansi ajje nga kuli mutendera alaba wasobola okuyingira guno omutendera nguze naye ntaddemu abapangisa naye era kyekibunguze era nsobola okutunda omupangisa yenna ayagala n'omulala ayagala aguliramu n'omupangisa era ziteeka nomugamba nti obadde osasula nze sente obadde oziteeka ku tropical bank kati ziteeke ku salaamu ku mannya gano ng'omuintroducingira landlord w'omupya kati kyetuwoliko kyeki ti emitendera gyonna gye tuyiseemu egya real estate omuntu asobola okuyingirirako wonna w'oyagadde okuyingirira ku kigendererwa kye mu kuyingira mu mulimu guno n'okusinziira ku busobozi bw'ayina mu kuyingira omulimu guno naye wonna wonna wayingirira tumugamba sooka onoonye omukugu mu kintu kino kubanga ne bwoba ogenda kugula buguzi nnyumba zino nga zaggwa waakiri noonya omukugu ajja alabe nti bazizimba bulungi era onoonye omukugu ajja kugambe nti ebiwandiiko bituufu era onoonye omukugu ajja kugambe nti vali gye bakuwa yeeyo tebagiduubudde oba tebagissizza wansi kubanga oli asobola n'okukuwa ennyumba naye nga value eri wansi nnyo omukugu n'akugamba nti ye bazitunda miliyoni 5 lwaki nze ndaba mu buli ngeri ennyumba eno yandibadde tekka wansi wa miliyoni 8 ekituufu kiyinza okuba ono akoze bukozi nsobi nga era tamanyi nakumanya nti ennyumba gyalina anti kati kyegamba nti kyekyo lwaki omukugu tolina kwawukana naye kubanga asobola okukuwabula
nti kyogula nga kiri wansi. Okitegedde? Katuwummulemu katono nnyo wetukoma tugenda kutandikira awo ate ku mukugu alina okulabula naddala nga oyingirira emitendera gino egya real estate. And I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling. And when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Aba Honorary Travel baleese enkola ey'omulembe mu hijja ne umrah services eri abo bonna abaagala okugenda ku nnyumba ya Allah n'ebifo ebitukuvu e Mecca ne Madina. Aba Honorary Travel balina bamaseeka abalina obumanyirivu mu kukozesa emikolo gyonna omulina okutwala mu Rawda e Madina saako n'ebifo eby'ebyafaayo. Abalamazi baffe ku Honorary Travel tubasuza mu 5-star hotels ez'omulembe okuliraana Haram. Emiwendo gyaffe misaamusaamu okusinziira ku mpeereza yaffe ey'omutindo. Ofiisi zaffe zisangibwa ku Aha Towers ku Lauda Road mu Kampala. Atwetaaze tukubireko ku Noti 7 Noti 2 Noti 29 3. Honorary Travel. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Kasozi Junior School in Namasuba Chikajo, ly'essomero eryekansa mu kuyisa n'okubangula abaana mu curricula, theory, eddiini n'empisa olwo nno basobole okufuuka ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Ku Kasozi Junior School tuva ku nursery mpaka ku P7 mu Kisulo sako n'abava ebweru. Emmotoka esomba abayizi weeziri. Tulina ne Hafiz abaana we bakwatira Qur'ani. Abasomesa batendeke mu current curriculum okufuula abaana hands on mu masomo g'emikono, arts sako ne drama. Okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso. Tukubireko ku 0704 643 07 oba ku 0774 739 2. Kasozi Junior School, a journey to excellence. byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuume nga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanka. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. And I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling. And when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client
client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Ekituufu mu buli kintu kyetagamu omukugu. Era ebbanga lye tukola sheeno ne tumaze nga tukola ekigambo kye tusinga okusoosowaza ennyo n'okusembeza okumpi naawe ye mukugu. Program zimba Global Paint ye kutuusaako programu eno era yegiteekamu ssente. Genda ogule langi ng'ogigula ku abo abakugu abamanyi ki kye bakola aba Global Paint. Eryange nze Omwari Kikaye tulina omukugu. Ekigambo kankigumize. Tulina omukugu Haji Atek Zakaria Mukasa. Gwe tuli naye Saalongo. Abalongo bali batya. Abayita akaka tetukubuuza akabalongo bali batya. Leero mukambuuzizza abalongo bali. Tukanya kimu Saalongo. Aromanyi era Saalongo tebali bbula. Ekituufu. Mbu nazadde omwana okwa taata wange Saalongo kamubbulemu taata wange. Omwana muyise Saalongo. Era ddyo tebali tofuuka. Omanyi bw'obeera awo n'ofumbirwa Kikaye nawe osobola okufuuka ki kumanya gototeeko nti Kikaye. Ne bw'ofumbirwa Saalongo kagamba munaye nze Naalongo. Kakati nti nze ajja tikundi Saalongo. Naalongo olw'okuba mbu wafumbirwa Saalongo. Tutandikirawo ku nsonga y'omukugu. Ekituufu tulina obuzibu bw'okutunuulira naddala value ey'ekintu. Kituufu oyinza okuwanika ennyo oba n'owanika mpola oba nossa ate nosiza ddala. Awo nno ewajjira ekibuuzo kino kyandiyingiddemu omukugu naye tumukolere ki? Waliwo eyambuza juzi ayina ettaka ekisaasi naye yeebuuza alitunda ssente mmeka? Alina ettaka alitunda ssente mmeka? Alitunda ssente mmeka? Kuba waali oti keeki naye n'ekituufu tayina tamanyi ssente mmeka z'alina kutunda kintu. Ekisookera ddala otunda lwa nsonga lwaki otunda. Kakati wagamba ogambe n'ettaka nditunda ssente mmeka kitegeeza nti talitunda. Atunda. Tamanyi value yalyo. Mu kutunda ettaka kikyayagala mu kutunda ettaka kuba otunda lwa weetaavu. Omanyira ne value. Era oliwadde bugamba nti bakuwamu miliyoni 5 n'ogamba okusobola kukyenjagala okukola 5 tebimmala era n'obulemera awo. Lindako obwetaavu bw'olina bukusobozesa okuteeka omutindo era n'otatunuulira na factors endala zonna n'ogamba nti kasita nfuna mpaamu 5 nze nkola ki? Nditunda. Kakati okutunda property ng'ettaka okumanya ssente zaalyo kimu, kyoyagalira ssente ezo nakyo kirala. Kyoyagalira ssente kye kigenda okukola omuwendo oba oli awo. Kakati waliwo omuntu nga okutunda tekyebeereka. Zonna zompadde zigenda nazo. Naye kati oyo asobola okugamba nti ntunze mmeka. Ekyokulabirako omuntu ayinza okufa n'aleka puloti nga puloti eno abasika balina ogigabana mu gundi zaabwe ez'enjawulo emitemwa gyabwe nga bwe giri. Kati nga yo yennyini tebajja kusobola gisalaasala buntu. Kapuloti katini kali decimal 10. Ate bali batano bali 7 tebajja buli omu kukola kikubeerako. Ne babeera nga ekituufu kyagamba nti ettaka tulitunze buli omu n'atwala ki omutemwa gwe. Kati we batuula nga bagamba wano we tuli tusobola okufunamu ssente bwezi miliyoni 7 buli omu agende n'ekikumi. Ate ani agende buli omu agende n'ekikumi. Ate mmanyi we badde mbisuubi bwe batyo bagabe emmaali y'omu tebakigaba bwe batyo. Erina emitemwa Allah gye yalambika bulungi nti omuwala afuna kino omulenzi afuna kino mukadde afuna kino biki. Sigamba nti tuli abaana 7
tutunze buli omwatu wa 10 nedda ssebo kati ffe tutwale nti lyagabana naye kati awe basobola okubuuza tulitunze mmeka batuwaddemu mmeka okitegedde n'olwekyo kati awo tandika okutunula factors endala factor ey'eddiini tunoonya kati muwendo oba ssente ettaka weeriri era balitunda naye batuweemu mmeka kubanga zonna ze batuwaamu zetugenda okugabana mu bipimo ebyalambikibwa naye kati batuweemu mmeka ye question olwo otandika okubuuza n'ogenda ewa valiwa n'omugamba tuwe value y'ekintu kino bayinza otubba oba ffe tuyinza okukiteeka waggulu ennyo ate netutafuna atuwa ssente ne valiwa nayo wakusasula era tetwagala ate kudda mu byakusasula ku mutemwa guliwa ku mutemwa ogwo kwali guno ogutundibwa bw'oba okola omulimu gwonna ogulimu ssente consultant omulimu ogwo alina okusasula gwe weebuuzizzaako naye mugenda kwebuuza ku sheeki nti tugenda kugabana naye tukoze tutya n'ava mirimu gye najja era wakiri mugambe nti akasiimo kaakano amafuta agafugaagano okitegeera naye kati tuze ku value obuuza nti oyo alina akataka ayagala okukatunda ayagala okumanya essente entuufu aleme kassa nnyo wansi ate aleme okuduumula nnyo kati ekisookerayo ddala kufuna valiwa ye valiwa aba amanyi mu kifo ekyo puloti sayizi eyo ne weeri n'ebigiriraanye basobola muwaamu ssente mmeka kuba ebikola value ya puloti ng'eyo eri kati gy'ogambye eri awo yo yennyini weeri mu kifo ekyo ekwata ku luguudo tekwata ku luguudo yakuzimbamu nyumba yakusulamu yakuzimbamu za sente za maduuka oba rento biki ebigyetoolodde services eziri okumpi ne neighborhood yennyini omuntu asobola okugula puloti y'emu nga neighbor weno yazimba ekikomera n'oweno n'azimba n'oweri n'azimba ono ali wakati n'agamba nti nze bwe mba muvaliwenga puloti yange n'ebikomera mbibalirako kubanga agenda ogigula ebitali bibye anti agenda ogigula tagenda bizimba era n'ono ajja okugula era n'ono ajja okugula singa baba bamulabidde puloti 2 zenkana zirina wamu n'asanga ngende olwedde n'ebikomera 3 bagimugamba miliyoni 2 eri terinaako ekikomera na kimu bagimugamba miliyoni 108 ayinza okugula eno ey'ebibiri kubanga ye olwedde amaze okubala kiri ekikomera kigenda kuntwala miliyoni 5 lwaki songera mu 2 n'entwala eno onfuna kati value nkutegedde bulungi ebintu ebyo byonna bigenda kudetermininga price yoyo kati oyo ye naye ng'asobola n'okukera ekya n'agamba nina akapuloti kange wali nina obwetaavu nina akantu kenjagala okugula benfuna apaamu 2 nkamuwa era bajja kukagula kakati betuddayo ku real estate twabadde tutuuse wali ewagamba nti leeta valuer ng'ogenda kugula ennyumba eno asobole okukubulira oba price gye bagambye yeyo ng'ekigenderera abasinga balowooza nti valuer amugambe nti bakuseera balina kukendeeza nze nentamu ekigamba nti valuer ayinza n'okugamba nti ye osedde munno nga puloti eri wansi ng'ekizimbe tebakisedde nze bwe nkubamu ebibalo byange kyandibadde kya miliyoni 5 lwaki bagamba 3 wandibanga waliwo ekizibu wayinza okubeerawo ekyekwese kyo kakati kirungi nnyo okukimanya so nga wano bw'ogamba bugambi nti tebasedde gula biri oyinza obutabikola ki obutabimanya kakati valiwo ono kirungi nnyo n'akulambika bulungi naga nti price entuufu yandibadde eno ekyo kikola nnyo netali estate kuba essaawa zino abantu agenda n'agamba ennyumba bagitunda obukadde 7 ne bweba mmotoka era oli asobola okugamba nti ye emmotoka ezo ziri mu bbeeyi bweti lwaki ono akugamba eyo ssente era agenda ojjekebe yagamba erimu ekigwo agenda ojjekebe nagamba ingini yakuba oba twagala nnyo ebyalayisi anti kati kyova nti ono valiwa gwe mugaso gwe si kugamba bugambi buli kiseera nti bakusedde olwokuba gwe otunuulira nti no bangambye ssente nnyingi naye alina n'okukubuulira
bwe baba nga ssente ze bagambye ziri wansi kuzisuubirwa osobole okumanya lwaki ziri wansi akuyambako n'obimanya anti akuyambeko okubimanya esobola okubeera wansi nga bali batunda lwa kizibu nga mu buli ngeri yonna bo bagamba nti tunoonyeza atuwa ebinaaganya atuwa ebisatu aleete kubanga waliwo ekizibu ekikola ki ekipendinze ekiriwaawo bo batunda kana akati waliwo ekinene kye baagala okutaasa esobola okubeera ng'enzimba yali mbi ne bajja ne basiigasiiga wano oluzigo naagamba nti ennyumba nga woogiraba wansi tebateekawo oversite concrete ne ringi beam teriimu n'obuti bwenda bwe baaseresa kyeva bagala bakole ki kati alina okubuulira lwaki eri wansi valiwa yeetaagisibwa ku ttaka ku nnyumba ku kintu kyonna kyobeera ogenda okugula so twabala tutunuulira emitendera omuntu wasobola okuyingirira ki era nitumugamba nti nayo gye tuyise abantu tumuwadde tugaziya tubadde tugaziya asobola okuyinga ku level eri yennyini esookera ddala eyo ga nti nze ngula buguzi mataka oba abapuloti nga bengatunda asobola okugamba nti nguze ettaka ddene ndisazeemu obupuloti kati mbutaddeko services ez'enjawulo ne mbutunda asobola n'okusalawo n'agula ettaka n'alisalamu puloti n'ateeka enguudo n'ebigenderako n'atundirako ne pulaani kinze wano njagala kuzimbawo bizimbe bwe biti era buli agula wano alina okimanya nti nze tugenda okuzimba asobola n'ogenda ku level eddako n'ennyumba ezo zennyini n'abeera ng'awa saavisi ezimba nti bw'ogula ewaffe ennyumba yeeno era ffe tugikuzimbira ku ssente bwe ziti era betwogerako byonna weebiri wano asobola n'okugenda ku level egamba nti ttaka naliguze ne pulaani zinzirina era amayumba nze kennyini ngateekawo paka ku level y'okusereka abagula ne bagulira ku level eyo asobola n'okweyongerayo n'agamba nti ne kusereka nvuddeko ennyumba nzimaliriza kati mutwale ebiwedde either mupangise oba mugule omulala asobola okuyingirirawo nga yagula ziwedde oba agula nsereke nazigula zipangisaamu abantu obeera nayo zitunda kakati kyetwagambye nti wamala ozitunda olwo ki omulala asobola okuyingira mu level yayo estate nga ye alimu nga property manager tazimbangako naye anoonya ebiwedde n'abagamba nti njagala kuba managingira estate eno bisobola yagenda okumanaginga anoonye abagenda okuyingira okupangisa basenguka batya basasula batya amazzi bagasasula batya sikaali bamusasula batya ye n'amanya nti buli miliyoni 2 ze basasula oba buli mitwalo 10 gye basasula 15,000 zize era omulimu ogwo gwonna agukola gwosobola okudda eri obeere nga teweereegana bapangisa otegedde obeere okudda eri oleme kunoonya baguzi ye yabanoonya n'ateeka obulanga okusalaamu banaye tulina amayumba ag'okutunda naye nga adevelopinga si yabukuba naye manager yatunda asobola okutunda eziri ekawempe yennyini yatunda n'eziri empigi kubanga ye omulimu gwe gwakutunda mayumba si yagazimba kati oyo omwami alinawo akasente ke nga anoonya bw'ayingira mu real estate waddemba okuyingira ku real estate ku level eyo okumanaginga estates okitegedde asobola n'okuyingiramu ku level ey'okufinansinga ye ayina sente ze bino byowulira Uganda Development Bank biki sente baziwa bazimbi badevelopinga ma estates buli ajja ng'amuwa ajja n'amubalira n'amuteerawo buli bipapula ebyetaagisa plans n'azimuteerawo n'abazimbi n'abamuteerawo ne bamuwa sente genda ozimbe zikomyewo mu bbanga myaka 5 myaka 10 oyo naye aba ayingidde level ya real estate naye ng'agiyingiridde ku level eyo yakufinansinga waliwo balooya mu kibuga nga bo bali mu real estate tebalinayo kizimbe na kimu era tebasaba na sente za bupangisa nga tebava namu bo bali mu biwandiiko tenancy agreement, sale agreement, tenancy agreement, lease agreement, administration administrator ogobamu abantu babita batya ebyo ogobamu abantu nga ye omulimu gwakola gwakugobamu bapangisa eviction abaganye okusasula kati nga asobola okuyingira ku level eyo ali mu real estate naye nga ali ku level ya byamateeka
yabe amateeka era olinabeera nga amanyi ne stress zange nyingi balooya gundi be bazikola ki oba oyagala kupangisaawo gende walooyo oba oyagala kufuluma nyumba oba waganiddemu wani anakufulumya kati osobola okuyingira lyo estate ku levels nyingi kati eno gye tubaddeko yeri level eyaffe eya bulijjo tetunagenda kweri level ey'abakabezwa ey'abazimba zikalina obwedda tuli kuffe ba stand alone Kayumba naye noono kirabika yabuziza ekibuuzo tuli mu layini yemu ate eri ey'abakabezwa ate kwoyo alina ssente ze nti aziyinawo mu ngalo ate eyinza omwanguyira mu budakiika buno obusatu tugikoneko kakati asobola okusalawo okugamba nti kanyingire ku level ya condominium ye mutu okubeera nga nno ettaka lyaguze ekisookera ddala tugamba nti nga liri prime we liri wa mulembe era nga ekigendererwa kye kyakuzimbako nnyumba nnyingi naye kati ebyapa tabiwa mataka oba tabiwa ttaka ng'ebyapa abiwa nyumba nti ntaddeko ebizimbe bya kalina myaliro mingi naye buli muntu ku kalina kwali nze kwe ŋŋenda omuweera ki ekyapa kye era n'oyo asobola okuyingirira ku leve eyo kakati oba oli awo akadde nga kakkiriza oluvannyuma ate naye tujja mmuteerera emitendera ng'ono bwe twamujja eri mu kugula ettaka ekkalu n'agenda ng'aliteekako services ez'enjawulo paka lwatuuse okutunda ennyumba oba okugipangisa maybe noono naye tujja mutunuulira mu leve eyo naye agambe nti nsobola okuyingira mu condominium naye nga nyingiridde wakati awo kino ekibuuzo kyekisembayo kyange nsobola okulizinga ennyumba ez'abapangisa n'enzirizinga omupangisa mu Uganda wano ekintu ky'okulizinga si kingi nnyo kubanga twayingiramu ekintu ky'okubeera n'obwannannyini obwenkomeredde ku kintu naye mu mawanga amalala ebintu byonna biba byakulizinga ebisinga n'emmotoka zennyini mu Uganda abantu bagula emmotoka agula na kashiwe omulundi gumu mu nsi endala si bwe kiri emmotoka eya miliyoni 150 otandika ogivuga ng'olina miliyoni 10 naye ng'ovuga oli ku luguudo omwezi ne guggwako n'oba waayo 2 nga bagibala nti emyaka 3 lwekola ki lweggwayo ate egenda okuggwayo oba oli awo nga gwe ate kati tokyajagala ng'ate waliwo ayagala ogitandikira ku leve eyo kati nga gwe bakwata ssente ze wakateekayo ng'ate bakuwamu kapyata endala ng'era ogenda mu maaso ng'ate neeno bagiwa omulala ali ku leve eyo gwe toyagala kusukka kilomita 5,000 ate waliwo agamba nti nze neba 6,000 ngikola ki ate naye tayagala kusukka kilomita 10,000 oba 12 naye ng'ate waliwo n'agamba nti nze neba ya 15 kasita eba ng'ekola ki ng'etambula kati emmotoka naye osobola ojja owuninga mu ngeri eyo ng'era n'ennyumba bw'osobola ojja owuninga mu ngeri eyo in fact ku kyennyumba wano kigenze kitandiikiriza naye si nnyo ekyokubeera nti osobola okugula ennyumba eno over a period of time nyumba ya miliyoni 15 teekayo miliyoni 2 tandika n'okwebaka kati ze wandibadde osasula renti eri ewalala obeere nga z'osasula wano era emyaka gino agenda okuggwako 8 nga bagamba nti ennyumba yo gimazeeyo kati nga olwebeera yiyo program nzimba olunaku olwaleero bwe tutambudde mukkirize ekituufu omusomesa waffe tugenda mukomyawo olunaku olwaleero yabuuzizza ekibuuzo atukoledde sho namba webale nnyo webalire ddala katusuubire nti alina kyafunyemu ate n'abo abalala afunye okusingako byabadde alina okufuna ali mu bonasi tubagamba bugambi nti tubagaliza akaseera akalungi eryangenze omwalu kikaye mbadde ne Zakariya Mukasa Saalongo gwe mbadde naye olunaku olwaleero mukkirize asibulire wano
Kutusibwako. And I have found global paints to be very reliable. First, everyone knows we use global paint undercoat. Now, for the best results, I continue with global paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then global matte for the ceiling. And when it comes to weatherproof, I go for global weather coat emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Setting the green quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District, Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated, and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks, and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamerito Road. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangu de. Mwaka mulamba. Bulire sanyu linjo kubanga na wangu de school fees wo mwanange. Era nina sanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka mulambe era nebazanya ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangu de. Mwaka mulamba. Bulire sanyu linjo kubanga na wangu de school fees wo mwanange. Era nina sanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka mulambe era nebazanya ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed, and recharged. Union, the better way. by'olina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.